say to them to live. I just got here to know Edmond. Ono musajja yasooka okunzikiririzamu n'anteekamu ssente ng'akoze akayimba ke bayita layira nga tewali n'omu amanye. Banange mumukubireko mugalo. Obudde pasita tuka genda bwanjula Anti Lydia. Ono omukyala fiizi zaali zibuze ewaka n'asaba maama nti abaana baleete mbaweerere. Natuweerera mukyala musumba makumbi emikyala. Anti Lydia time yamwegera tuuka mwogereko. Mama wange. Mama webale mutandekaawo. Mukuza ano omukyala bambi yali single mother n'atukuza abaana musango. Bwomo mama eyanziza nnyo. Onsonyiwe. Boyiti aliwa. Boyiti. Ono Boyiti nali nnyimbamu buyimbi n'agamba muvubuka gweyimbanga Paulo Kafeero. Yasooka okuntwala mu studio nga manyi studio za bifaananyi ngendo abantu gye bakubira muziki nakasirekerangaawo. Musumba tovaawo nina kyenjagala onkolere. Lady Snare akalulu ono bannange yensonga lwaki tuli wano yantaddemu ssente zino zonna. Tetulina kyetwewoze. Nyabo nsaba nfukamire wansi nkwebaze neyanziza nnyo. Pastor nsaba osabira abantu bano omukisa ensonga lwaki mbayise. Ojje bannange Pastor. Kyali wange Henry omuntu asoma naye nga tetweta mu kibiina nga babeerawo embeera nga bwentoloka naye balina omukuba. Pastor nsaba osabe essaawa katufukamire ndowooza
Uncle Richard jangu. Ha, monsonyiwe. Uncle Richard anja. Ono kyeyakola ate kyo kyewuunyisa. Mbadde nerabidde nnyo. Oyo omusajja ajja nga fiizi zibuze, yali musomesa n'alaba nga ndi mugezi nnyo. N'asaba maama antwale. Omusajja ono n'atandika obeera nange nga mukyala wa mulimba ono muganda wange. Ng'abeewaabwe bajja bagamba ate ndi muganda wa mukyala. Paka omukyala bwe yatabuka. Uncle Richard neyanzizza nnyo. Omusajja ono yampeerera ng'ate musomesa. Sente obusomesa bw'edda mugimanyi. Obusomera ate obw'ekinaku. N'amala n'ampeerera ng'ate twokya nkoko naawe. Tetwayokyanga enkoko kubayita. Tusabe Mukama ate. Tusabe Mukama tusabira Aizon T n'abantu bamuyambyeko obawe omukisa. Era tusabye Aizon T obeere mulamu, maama waakulabeko ebirooto byo byonna bituukiridde, na buli muntu abadde ku lugero lwo Katonda muwa omukisa. Era bw'osabye bwe kibeera kiba, temufa, eddogo teribakwata, temufunanga badde, tebabaziika mangu, omukisa gwe munoonya mugufune. Na buli muntu abadde ku konsati ya Aizon, Katonda akuwa omukisa. Tofa, tofuna bizibu, Katonda akuwangaze nnyo, buli kyokola kiyitemu, ofune ssente, tofa siriimu, omukono gwa Mukama gukukuume, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala Aizon T ono yayimba akayimba nga kagamba ng'omuwala amugamba bwe ndibeera awo simanyi ng'ebbeere lyagenda olisigala okyanjagala. Ng'omuwala agamba nja kusigala nkwagala. Akayimba kantabula neŋŋaba nnaye oyo buli kimu ekiki ekigenda nga mutwalo. Ne musaba tuyimbeyo akayimba akagamba I'm a winner, yeah. I'm not a loser, but winner, yeah. Netonya nnyo mu konsati yange Aizon najja natya neeraliikirira natunula ku ssaawa nga ziri 14 nga ziri emu enkuba etonnya eggwanga lyonna nenkaaba nange nkaabyeko amaziga leereze bino ebyuma n'ebifuuwa naye Mukama w'amaanyi. Banange mwebale kujja mu nkuba, twasasudde ebbanja, tetulina wadde atubanja ate ne tufuna ne ssente nnyingiko okuzimba ekkanisa mu nkuba ennyingi ennyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aizon webale nnyo naawe. Mwebale nnyo. Alright. Jesus! Wano waliwanga ne ba Yesu. Yemerera. Galaxy Kids. Sembera. Dig your sound. Okay.